Ebintu byongedde okulabika nga biwanvuwa. Kaakati nno mwana muwala eyafiira ku kyeyo e Saudi Arabia omulambo gwe gulemeddeyo. Famire bawazeewaze gavumenti ne bagikuba mu mbuga lwa kulemererwa kubaako kye bakola. Nkubuuzaako gy'osinzidde bwe bali nnyo webale ddala okuvaayo n'ogoberera ensonga ez'omuzinzi weewaawo ez'omugundu yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata. Nsobola okutegeezaako mu kaseera kano ensonga eriwo ng'ekutte essimba oba yeeyongedde okulabika ng'ekakata bassebo ne bannyabo yeeraga nga wakati mwana muwala eyafiira ku kyeyo mu mawanga aga Bawalabu oba gy'osobola okuyita Saudi Arabia. Nsobola okuvaayo ne nkutegeeza ne guno gwaka omulambo gwe gulemeddeyo era nga kaakati gavumenti bagiwazeewaze yogayoga mu mbuga z'amateeka oba oliawo ge ganaagenda mu maaso okulabika nga galamula. Wakati nga wenavaayo ne nkutegeezaako mu mboozi yaffe eyayita mwana muwala amanyiddwa nga Najuuko we yavaayo mbagirawo n'agenda okulabika nga afiira e Saudi Arabia mu ngeri gye nsobola oba okugamba egambibwa mbu ey'okusaddakibwa. Ono bukya mukazi wattu afa bambi. Omulambo gwe tegulabika nga guddizibwa kuno okulabika nga guziikibwa ewaka oba oliawo ekintu ekyeyongedde okulabika nga kyeraliikiriza abafamire. Bwe bati emitima ne gibeewanika nga tebamanyi ki kye bayinza kulabika nga bakola mu kaseera akafaanako bwe kati. Mwana muwala ono Najuuko ow'emyaka 3 eyali aweza emyaka 31 yagenda maaso ng'aggyibwa ng'atwalibwa ku kyeyo kampuni emanyiddwa nga ABS. Esangibwe wali eri wennyini mu bitundu eby'ekabowa n'emutwalo ogenda maaso okulabika nga akuba ekyeyo. Mukazi wattu bambi wentandika okulombojeza olugendo engeri gye yafaamu mbagirawo okusinziira ku nsonda enekusifu n'abooluganda be yasembayo okwogera nabo bagezeeko okulabika nga baliko kye bakola naye nga ekintu ekitaali kyangu mu kaseera ako kubanga akaseera kaali katono ddala. Mukazi wattu Najuuko n'agenda maaso okulabika nga ate oba oliawo asaddakibwa. Ono bana bamama bana bataata wenkunyumiza engeri Najuuko gye yafaamu obulamu bwe gye bwagendamu nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti oba oliawo wonna wonna w'oli osobola okuvaayo n'olabika nga oyoza ku mmunye kubanga yafa mu nfa ey'entiisa ennyo nnyini ddala. Ono kigambibwa okusinziira ku lugero lwe yannyonnyola ku mboozi ezaasembayo n'abafamire ye bagenda maaso okulabika nga bamuwongayo eri amajinni oba nga bamuwongayo mu zisaddaaka. Ekintu ekyaviirako mukazi wattu obulamu bwe okugenda. Kaakati batenda busamize buli wano munda mu ggwanga erya Uganda. Naye nsobola okuvaayo ne nkutegeeza w'oyogera ku mawanga gali ag'Abawalabu oyogera ekintu ekiyitibwa ebikolwa ebitali birungi oba ebikolwa ebyakalogo kalenzi ate nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti wo mu mawanga ago byerigiriisa ng'ekigotta entula. N'olwekyo mbagirawo ng'ono bamaze okulabika nga bamuwongayo eri amajinni mukazi wattu n'ava mu bulamu bw'ensi ne guno gwaka tewali kyakolebwa oba kulabika ng'omulambo gwe gukomawo kuno. Ekintu ekyeyongedde okulabika nga kyeraliikiriza. Kati abafamire bagenze mu maaso okulabika nga bayita mu kitongole ekimanyiddwa nga Migrant Workers Organization nga kino kirwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo abali mu mawanga gonna. Nsobola okuvaayo ne nkutegeeza bagenze mu maaso okulabika nga bawawaabira Attorney General. Ate oba oliawo ono okufuuka kyesirikidde ku nsonga eno so nga bukya bagiteekayo tewali kyali kikolebwa, gavumenti terina kye yali ekoze, tewali kintu kyonna. N'olwekyo ensonga bwezityo bwe ziri. Of course omusango bagenze mu maaso okulabika nga bawawaabira Attorney General nga wenkutegeezezza ne bagenda maaso okulabika nga bawawaabira bakama ba mwana muwala ono Najuuko abali bamukozesa Bagida Jaza Gayaninan ali mu Tairi
kw'ossa ne kampuni eno eyamutwala ku kyeyemanyiddwa nga ABS Consulting Group Limited. Wakati aba famire bagamba oboolyawo kibayinza okulabika nga beetaaga bwe bwenkanya omuntu waabwe oboolyawo omulambo gukomezebwewo kuno basobole okulabika nga baguziika oboolyawo wabeerewo engeri yonna gye boogeramu basobole okufuna obwenkanya mu mbeera eno gye balimu mu kaseera kano. Gwa mpuliriza naawe ndaba ensonga bwezito bwe ziri. Of course nga bwe nkutegeezezza ekitongole kino ekya Migrant Workers Voice kikyagenda mu maaso okulabika nga ate oboolyawo kyesoboddeyo okulwanirira eddembe ly'abantu mu mbeera yonna, era nga ne bwe twasembyeyo okulabako omwana muwala Mmere Namazzi kyaddaaki omulambo gwe gwakomezebwawo era n'aziikibwa mu ssabbiiti eno gye tuwunzika. N'olwekyo ensonga bwezito bwe ziri kugamba kola ekintu kimu, subscribinga, sharinga, commentinga, twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi era ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana maama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV.